والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجد أمرون جل مجده سبحانه وتعالى ومسوى جل جلاله السوق ساسراني من نبي محمد صلى الله عليه وسلم. tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wataala atuleese wano okusoma. Enkola y'okusoma yokka egenda okukulaakulanya obusiraamu bw'omugwe, so ate era yegenda okukulaakulanya obusiraamu mu yenna awulira nti obusiraamu bwetaaga bugule. Bannyinaze ab'ebitiibwa barakallahu fiikum. Twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukungaanyiza wano. Nsaba buli muntu obuuze kwakuliraanye, mubuuzeeko. Alhamdulillah. Baganda bange ekigambo eky'ebbeeyi nga kino ekyokubeera nga tukungaanya okusoma kinene, era nkusaba kireme kuvambula mu bwo. Abantu bali ebbali eyo ew'ekibuga, abantu basoma eddiini, era gwe booneebuzaabuza ku ddiini ojja kwesanga ng'avudde mu bende yakuwabula. Twawadde n'eddalasa yazibuka amaaso ekikandu eyo. Allahu akbar, abantu nga bajjudde, ne bitwengerawo tenti ne bajjula, ne bongera okujjula, bazze kusoma ddiini. Mwannyinaze nkusaba oyagala obusiraamu obukulaakulane, soma eddiini yo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusaasira obusiraamu bwo obeere nga bukula. Bampadde omusomo ogw'okusomesa ku birooto, wabula muwanvu. Nja kusaba abakulembeze bakama bange nti omusomo guno gujja kugenderera fisibwengawo akadde kaddakiika tugongereko. Naawe muyizi munnange nkusaba insha Allah nti wawulira eddalasa jangu muzimu bw'oba oyagala okukulaakulanya obusiraamu bw'okubusoma olina okulaazama eddaluso. Ffe tubadde bayizi nga bwe mutulaba wano, nze noono nooni tubadde bayizi b'abaseeka. Baseeka bwe baafa ffe baseeka. Kitegeeza nti naawe oli muyizi w'abajjati bano, bano enkya bagenda gweki gwebbo. Naye ffe ekimu ku byatuyamba okubeera tusobola kati okwogerako gye muli, twalaazama eddaluso. Bange twalaazama eddaluso, Allah akkirize nga ne bwebeerawo tuyina okugenda. Lwaki? Omusomesa waliwo yakoma ayina okukola atya? Kati obuzibu obuli mu bumma olwaleero nti bwe tusoma omusomo, bano bajjati bonna abasomesezza ebisomo gye giweddeyo, ojja kwesanga nga gojja kukoma wano ekyo kibadde ekinyanya kyanyanya gweojja okukoma ekyanyanya tegese bannange, oba tujja kusoma ate ng'omwetololo gw'okudda wano kiyinza otwalira akaki. Nakoma okuyingira mu muzikiti guno ndowooza emyaka 15 era nze nnoonya munoonya. Nenga nyawe na muzikiti nawe nakulabanga we twasaaliranga, kiyinza otwala ebbanga oba n'obutaddamu kudda wano. Naye ate ng'eddalasa ne ku Sande bagiranze enkya gyeri, n'olwomukwago luddako gyeri, ne Sande eddako. Kiba kikwetagisa ensonga emu, kusaba bazadde bo batannafumbirwa, kusaba mwami wo gwe yafumbirwa akukkirize olaazame eddaluso. Jakwebaza obukulembeze obw'ekitundu kino, tulina okuva waggulu paka wansi olw'okuteekateeka eddalasa zino. Era njagala kubeebaza abakyala abali wano okubeera nga tusobola okwenyigira mu ddaluso ya end of year ebeera ensangi. Njagala kusinza wano mbategeeze nti eddalasa y'ensangi ekitongole ekigirabirira kyakyuse, kali bakiyita zibuka amaaso. Naye eddalasa weeri era ejja kubeerawo nga 15
14 December Sumaya Girls Ensangi. Kola ko mujimanyi nti kasita muwere motoka agwapa. Era namwe baba kasanti kasita munawere motoka wabba singa tujipakira. Ogenda n'okudda bwere. Ensangi eri mu wakiso inshallah barakallahu fikum. Nolwekyo daze nja kubeerawo nga yabakyala. Mama kiki omukyalo kiki so esoko olugwe lutereze oke tubeere bulungi inshallah n'omukyala bwaba mashallah tulaba nti onyumye ekyokubiri obeere kitedde mu ddalasa. Ensonga eyo nga ngimaze waliwo ebintu biri bisatu bitera nnyo tubuzaabuza. Waliwo ensonga z'ebirooto, ensonga za byanzikiriza, naye ate ekyewuunyisa ze zimu ku nsonga ezisinga okuvvuunulwa mu ntegeera z'abantu nga zitujja ku akiida ezikyo zaffe entuufu ne zituzza ku ekyo ekitali kiki nga bw'olaba entegeera y'ebyobuwangwa ku birooto, entegeera y'abalokole ku birooto. Kugamba enkola eyo etujja nnyo ku akiida. Paka obudde buweddeyo nkeereye nnyo kuba eddasa ya kusatu adde nnyina omwezi eyo ekawempe era gyendese nayo ng'eneetera okuggwa. Oweekitiibwa Ssenga Siraaje gyendese nga giggalawo sawa nga mutukumi. Amanya gange nze Juma Nyanzi agabulidde. Nze Juma Nyanzi taata Sawuya amiriwe kawempe asula awo ebulaga kyalo nasula Songwe ow'omukulu ono. Ekisooka tugambye ebirooto abantu babivunula bulala. Ekyokubiri omuzimu, ensonga z'omuzimu. Mu birooto mulimu okuloota ekirooto nga maama we alina byagamba si bwe kiri? Salaamu alaikum. Maama wo ng'alina byagamba. Ekirooto ekyo tikijje bantu kwakiita woowe. Omuntu akakasiza ddala nti maama akoze atya? Maama ŋŋambye. Twagala kulaba maama ddala yaba akuloosezza. Ekyokusatu waliwo ekirooto ekisinga okwetolera mu bantu kyeky'abantu okuloota oba omuntu okuloota ng'ali n'omwami mu nsonga zaki oba ng'alina oluusi kijjira mu mwana oluusi n'ebirala. Zensonga ssatu ezo etubadde tulina okukoonako tukonde ku emu bw'eneeba eweddeyo tunaalabiddamu. Ekisooka okuloota kya butonde. Okuloota kikola kyaki? Kikola kya butonde era kya bubumbwa. Omuntu omukulu oba omulamu akola ki? Aloota. Wabula ekizibu enzivuunula y'ebirooto ffe twazimbibwamu ekintu nga buli muntu lwaloota ekirooto alina okunoonyereza kikola kitya? Ekirooto ekyo kitegeeza ki? Kati ne tuba nga okulowooza kitegeeza ki? Tugwa ku bantu ba miteeko ebiri. Imma bannabyabuwangwa oba bannaddiini etali busiraamu. Kati ate nga ffe tuli basiraamu ne tulekawo ennamula eyaffe ey'abasiraamu ku biki? Ku birooto. Era osanga omusiraamu ng'ate amakulu g'ekirooto aganoonya wa mulaguzi oba nga aganoonya wa bannabyabuwangwa oba bannaddiini ate nga si baki? Ate nga si basiraamu. Era ezimu ku bizinesi ezisinga okukolera abalokole wano era nga ze zimu ku zisinza okujja abaana abawala mu busiraamu ezibateeka mu kaafu obw'abalokole birooto. Tetulina buzibu gwe jangu kati olwedde ekirooto ekyokulabirako. Waliwo amawulire agajjira mu kirooto nga mabi era nga gatiisa. Ekyokulabirako singa omukyala aba agenda kufumbirwa nkya asumagiddamu bw'ati n'alootamu omusajja abadde bambadde bulungi batisse emmotoka n'entebe agudde ku akisidenti n'afa. Mawulire agaago waliwo ayinza okutulaga nti tebatta
kisoboka kati obuzibu kwe kunoonya banga otya n'otya kakana mukubire ku senga nakubira gundi nakubira omulaguzi nagati waliwo alemesa embaga era mbagaza nejja kubaawo singa temwefaako mangu wepanga okutta embuzi kimeme ng'ogenze kugiwa muki musamize embaga ekola etya neweebuuza ezaffe zitaliko mbuzi zino abasamize tezabamu tezali wamala kusamira sababu atutaasa kitegeeza tulina kyetwesimbibwamu ekitali kituufu era nga gwe musomo guno zigwe naggulawo okusomesa tutegere ekituufu ku bino tuzibuka amaki tuzibuka amaaso ekisooka ebirooto bitekulwamu emiteeko esatu nsaba abawandiika bino biwandiike kasita obitegeera bwoti kalaasi ojja kuba omaze era eno entegeera yetusombowa ebirooto bitekulwamu emiteeko esatu tugenda kweyambisa hadithi ya Yazid bun Harun ngeri ajijja kusaba yatibwa Hisham radiyallahu ta'ala anhu قال أغامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامبا مبكوا الله وكساسنا نميدبه ببيره كويه الرقية ثلاث ebirooto bya miteeko esatu tusoma kikino kaba soma hadithi tusoma ki ekwata kuki naba muli bize n'abaana muli bize abeyasika empapula abatazi kusoma ababitegeredde wano ebirooto bya miteeko esatu tusoma hadithi ya Nabi Muhammadin yagamba nti omuteeko gw'ekirooto ogusooka yagati farruqya saliha omuteeko gw'ekirooto ogusooka byebirooto ebiki asaliha ebirungi ebirooto ebiki asaliha nga birungi tuli fenna naam uliriza bulungi yakyongerako sallallahu alaihi wasallam arruqya saliha farruqya saliha ebirooto ebirungi bushira kyeki bushira erinnya bushira tegeeza musanyusa bushira tuli fenna kati mpaka kati bushira min Allahi azza wa jalla mawulire ga ssanyu goba olabye mu kireeto ekyo min Allah hadithi ena akagamba ku njagalamu ebyo bushira ssanyu ki okuvaawo min Allah kuvawa Allah saba Allah okuyiga obusiraamu kati munnabyabuwangwa najja n'akyusa ekirooto ekissanyu ekirungi n'akikuvuunira bubi kyokulabiramu bw'oloota nga obala ssente mawulire malungi oba mabi hadithi etuga bushira mawulire maki ssanyu minawa munnabyabuwangwa agamba atya bwavu bw'oloota nga obala ssente oba ogenda kwakola n'empalo gikuba ebitono manya ebiraka obitegeera kati taiso bigatta lwaki olina okusoma eddiini ekintambisanze okusomesa liŋŋamba amannya gange naddala ku musomo guno kusaba nti bw'olootanga ekirooto kyonna ekirungi ekyessanyu n'okitya gwe amawulireko nga amawulire mu kyo nga gw'olabaga n'okivula mu ngeri ya byabuwangwa tuli fenna teekawo erinnya lyange awo simanya ntegerekese nyala mukakkane gwe oloosobala ssente sibe kiri gwe n'obuyita obuki tuula ku buliri bwogenda nti Allah kirooto kyendoose kiwe Juma Nyanzi biggwe zekyenkusaba kyokka banze njagala nnyo ki ssente mende okubane gwabitya bikwasi kyakulayo
omuteko gw'ekirooto ogwokubiri yagamba nti waruya alhabitha. Uliriza bulungi, waruya n'ekirooto alhabithu nga kiki, nga kibi nnyo, oba asayi'a. Kati waliwo ekirooto ekijja nga kibi kyokulabirako, omusajja agenda okwasoloosa akoze atya, ekyo kinene, ne wabeerawo n'okuloota ng'emmere ekoze etya, eyiise. Byonna bibi, naye kiri kiki, kiri kibi nnyo. Oba tegerekeka okuloota ng'omuntu afudde, n'okuloota nga maamawo afudde. Tuli fenna okuloota maama ng'afudde kiki, kibi nnyo. Oyo akwatako kikumi kuki, kisinga okulaga nalose nyanzi oyo afudde. Kati nze byekwatako biki, bitono nnyo. Oba tegerekeka saate maama wakwatako biki, bingi. Kati ekirooto habitha, ekirooto ekibye ennyo kyekijjamu amawulire nga maki, nga mabi nnyo. Obeere ne sayi'a nga kirimu amawulire amabi naye nga maki, makaka. Oluganda ludde bulungi, waliwo ebibi nga bitiisa nnyo gyebaita bala, ebeerawo ebibi nga byabuki, bya bulijjo. Oba tegerekesa nalose sente zange zigudde, kikyaki kya bulijjo. Kaakati agamba nti arruya alhabitha aw sayi'a, ekirooto ekibi yaga tukhzinu min ashaitaani. Kagambo kadde mpulire, tukhzinu kiba kiwumbiddwa shaitaani. Kitegeeza amawulire gonna g'oloota nga ga kirooto kibi, olutula bw'oti manya nti ekyo kyawa, ekyo kya shaitaani ekyo, era ekikiwundiza gy'oli kukubuzawo. Kitegeeza nti ebiddako byonna ogenda kuwula bw'otokola oti kutegereza. Omutego ogwokusatu naga nti waruya n'ekirooto min shay'in, ku nsonga yonna yuhaddithu bihi al-insanu nafsahu, omuntu gye basiigenga okunyumyako emboozi ezitambula muffe wakati waffe. Kyokulaba ekukitegeera amangu, omwana bw'omukanga nyo bano bato nnyo, waliwo kati ng'oli Allah atere embaraka, oyo kyasiiba kakirogootana era oyo nomulaba aseka. Lwaki? Yasiibye bakolaki, ali mutulo. Bw'aba asiibye nakutya gera okulaba akolaki, agugumuka n'akaaba nnyo, yatidde. Kati ebyo ebirooto ebyo bityo naffe bitubimu. Muffe mulimu abantu abasiiba ku buzannyo, mumuyita linnya ki, obwo abakyala boogera oluyindi nga tamanyi yasalula. Nze kyenda mugendewo kyembatiira osanga wondanekeyoyo naye nga ayogera olulimi olwo naye nga tamanyi yasalula, tagimanyi eyennyukutennya. Saba Allah abakyusizeemu eddeko yasalula sibuuza nnyo. Kati omuntu asobose, waliwo abakyala nga balaba firimu, ate waliwo firimu ezitiisa kati geeyangola erimu gazimuzimu gasolosolo kulya bantu. Ola omuntu n'agisiibako kubanga lamanzaani yegendera okugwa alinga agenda okuteekawo olubanga byakola atya. Ebyo ebirooto bwe bityo tebirina makulu. Fenna olina kukyusa mbeera mwokola ki, biba bitiisa kyusa embeera gyowangaliramu. Kimanya tegerekese, biba birungi kitegeeza nti embeera gyowangaliramu ki. Kati nga okuloota nga oli mu ddalasa, loota nga bakusomesa, okubanga wasiibye muki mu ddalasa, oyinza okuloota okwagala laavu, kubanga wasiibye ogera negookola otya, negooyagala. Oba bwe kugamba bw'osiiba mu laavu oloota laavu, bw'osiiba mu busungu oloota muki, kitegerekese. Asatu waliwo abitegedde nnyo. Kaakati omumaka amaliza hadithi, emitego giri emeka? Okusooka okuyita batya?
musomesa simala gadduka musomesa ekimu nga kitegerekesa kusomesa ebingi nga teri abitegedde omutego gw'ekyoto ogusooka ebirooto ebirungi biba bivudde eri Allah tabaraka wa taala. Ebirooto ebibi biba bivudde eri shaitaani. Ebirooto okulonda ku nsonga yonna gy'osiibye onyumyako oba gy'okoze eki gy'otera okuwangaalirako oli katale olenga nnyaanya ate nga z'okolamu aye n'ogala ndowooza tekitegeeza ki okulimba ennyaanya wali onoonya oba omuli wali otegeeza ki kiba kyoyagala kwebuuza wekka kibogenda bavuga baga kwebuuza bagezi ate baana bavubuka. Salamu alaikum. Kati omubaka atugamba sallallahu alaihi wasallama fa idha raa ahadukum mulize bulungi muwulirize wano fa idha raa ahadukum omumwe bw'alabanga ma yakrahu ekintu kyonna kyatamwa amakulu bw'olabanga mu kirooto ekintu kyonna kyokola kyotamwa oba kyotya uliriza hukumu yagamba sallallahu alaihi wasallama nti fala yuhaddithuhu ahadan tokyogerangako n'omuntu kaaba ebbaawo wano wetujja okubula wano wava okubula kasita osituka nobotandikira ku mwami ndose batudde khalas awo tugenda kwebikubula noono kyagenda okukola gamba wasibyewo bulungi bano okuze bubaka oboti buze oba kyagenda okukola kusibwa agenda kukola ki kebera alabe basibyewo bulungi olwose batudde so senga gisirikira amawulire ago akakola gatya gasigalako kakati omubaka amaliriza agamba nti faliyakum wamula bw'oloota ekirooto amalirago togagaya faliyakum falyusalli rawahu ahmad. Wesituka okola otya omubaka osabe omubaka yatuwa ekisembayo bye tukola ekisooka yatuga bw'olwoloota ekirooto ekibi n'owawamuka tula ku saidi ye eya kkono ofujjeyo olulusulusu ogambe a'udhu billahi mina shaitani rajim naye ogomba eri Allah mponya shaitaani yakola ki kubanga ekirooto kyoloose kyani shaitaani ate bw'omaliriza ekyo maka yaga faliyakum falyusalli. Kati hadithi eno eraga abangi bagamba nti byombi bikkirizibwa okusituka ofuna wuzi osaale oba okusituka osabe byombi wano bikola bitya tugaba ai Allah nsaba kikole kitya nsaba Allah kiyite wala wabula gwe wekka tuli fenna obudde tebujja kutumala kulaba ku hadithi etulagira okubeera nga betulaba ekirungi kyo tukole ki kyo tukyogere. Noza tuvunule ekigambo kino ekisema hadithi eno eyabi Wazinu al-Aqili radiyallahu anhu ganamanya temugawirangako bamuyita abi Wazini al-Aqili radiyallahu anhu agan anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bazomubaka wa Allah alayhi wasallam yagamba uliriza bulungi ajatikira yaga nti arruqya ekirooto oba ebirooto ala rajulin qa'irin kisigala waggulu wa nannyini ku kiroota tulifenna
ma lam tu'abbi ebbanga lekimala nga tekyogeddwa. Amawulire golaba mu kirooto nga amabi gagenda kusigala gy'oli wekka, tegagenda kusaasaana era tegagenda kukosa muntu kabekwe. Ebbanga lomala nga tokoze otya, togafuumiza, tonoonyeza kuvvuunulwa. Omakaga nti faidha ubbilta bwe kimala okuvvuunulwa n'okyogera nekivvuunulwa wakaati kikola kitya, kituukirira. Simanyi we muli. Amawulire g'ekirooto gasigala gali ku gannyini kyo era tekisobola kukukosa. Ma lam tu'abbi kati kimanyi kitya nga tekyogedda tekivvuunuddwa. Wabula bwe kivvuunulwa n'ogenda onoga naloose kino nagamba kino, ekyo kyemwogeddeko mwembiri oba kyemulowoozezza nga olyo kyogedde wakaati kikola ki? Sababa mpasi ya Rabbi. Saagala kweyongera na hadithi wange nyingi ezisinga obungi zoogera ku birooto ebirungi. Njagala wano obudde ngenye buweddeyo tutambulire ku eno. Omubaka atugambye nti bw'olootanga ekirooto ekibi kola otya? Sirika. Ate ekirungi kola ki? Yo kyoyogera. Yogera kinyumyebwe kikole kitya? Musabe Allah kikole ki? Kituukirire. Kaakati njagala tulabe ebirooto ebirungi byebiruwa. Tulifenna tulabe n'ebyo ebirungi ebivvuunulwa mu buki mukyalo ne bwetunakoma. Manyi bwe basomesa abantu mu kisibo togenda nnyo kuddaku ngaawedde simanyi gomulamu obadde ate okwetegereza nya mukyala ndaba mumanyi bannange omukyala wange naye si wange wa mukulu wange sababu abatini bajja ebiti. Naam, kaakati ebirooto ebirungi buli omu apeeyo kimu nga birungi. Okulota nga ofunye sente baasi. Okulota nga okoze hijja. Omukyala okumanya ajagala asanyuse tannagikola. Okulota nga okoze hijja maama. Saba Allah akutwale Makka. Bannange agenda e Makka tulina ekitongole kya alihiba mutukolera. Ekitongole ekyo tetukola bwakutwalira abantu layisi bagende bakole ki? Tusaba Allah ffenna asobozese tugende tukole hijja. Naddala mukwano gwonna saba gentwala. Okulota nga okoze ki? Ekirala okulota nga omaze okukola. Masha Allah. Omwana osanga omwana omuto eyinonooza okulota kulani. Allah akusiime wamu. Ajati okulota nga osaala. Masha Allah. Ebirooto ebirungi ebyo mawulire gasanya agagavuddewa. Kati waliwo ebirooto ebirungi ebivunula obubi. Sooka osirike bannyamu bakulu ompulirize. Nyaba ajati ndi naawe ojja kumbeerako olimba. Wuliriza, waliwo ebirooto bino wamma. Ekisooka okulota nga obala ssente. Kirooto kiki? Naye bannabyabuwangwa ab'ebika ebyenjawulo Baganda batono baki bo bagamba ti bw'oloota nga obala ssente oba buki? Kitegeeza nti omuntu asobola okwebaka nga musiraamu n'aloota bulungi ekirooto n'azukka ng'abala ki? Nfudde obwabubuze astagfirullah. Awo ennyini n'okanfuwalira awo kugenda okukeera ku makya nga kiri haramu okujja mu muzikiti. Kasituuti okulowooza bwoti n'okakasa nti ekirooto ekirungi ekyokubala ssente oba buki? Kufuru. Buki obwo? Bukaafu. Ekitoze okujjamu olwaleero. Bannange okubala ssente kirooto kiki? Bannabyabuwangwa bakifuula buki?
yensonga lwaki bagamba ebyobuwangwa ddiini ne mutuvuma ebyobuwangwa ddiini yennyini yodde ebirimu. Allah yagamba omubaka we lakum diinukum, bannabyabuwangwa balina ebiki, balina entegeera yaabwe wali ya ddiini. Naffe tulina ki? Tubigattika musiraamu. Oyagala otuusa obusiraamu ewa Allah, oyagala kuba munnabyabuwangwa era otuviire, tetulina buzibu. Kyo kibiranja byabufuzi, tetwagala bantu. Oyagala kuba munnabyabuwangwa, omutoolo, omusoga, omuki omulala, omunyankole, genda. Oyagala kuba musiraamu era obikola otya? Ekirooto ekyokubiri, okuloota ng'ozze ku ssomero. Ndoza owulira baseka. Oli mu kayunifoomu kaffe kali ojjukira obulungi, okuta n'akasawo kaffe kali akatungisa empiso akakkaki. Omanyi bano tebaabira mulimu obuvubuka obira bakebe ak'empundulize eno oyiweyo odda ku ssomero. Ekirooto ekyo kibi wa kirungi? Logeti kibi. Tozawulira abantu. Salaamu alaikum. Ekirooto ekyo kye kimu ku birooto biki? Era bw'okirootanga nnyabo gamba Allah kiwe Juma Nyanzi. Okudda ku ssomero. Lwaki? Mawulire malungi ag'ebyenjigiriza. Tukyali wansi nnyo mu by'okusoma. Soogera ku bya diguli bino. Nze njogera mu ddiini yaffe eyaki? Ekirooto okigoba naye neyasalwa na togimanyi. Allah akuletedde amawulire nti ngenda kusula muki? Mu irimu. Noga nti era abantu babiri kambawenga ebyokulabirako. Salaamu alaikum. Nali nsomesa omusomo guno e Kawempe, omukyala n'atuwa obujulizi nagaya kirooto emirundi egikola ki, naye nga bwewagera bamugamba ku kiraana. Leero mu Allah amusaasira asanga omuwalimu. Mugaseka ndoota nnyo kino naye esomeddwa kikinveeko n'okitanga akikola atya? Namugaa nti nedda saba Allah kikole kitya? Kituukire butuukirizi. Yali mwana muwala atula siniya 6 nebikola bitya? Nebigaana. Aba ali awo nga Makerere eranga. Nonga tugundi Makerere yalanze naye kikaala ng'agira ku kalamu ng'awandiika ng'ateekamu application yateeka ebiwandiiko bye. Mu myezi 2 Makerere ng'emuwadde. N'agenda Makerere n'akola ati nga Makerere yemusasulira buli kimu. Aba ali mu mwaka gw'okubiri, aba ali awo nga Harvard University ey'Ebungereza etaddemu okusaba Makerere, twagala abaana abasoma essomero lino naye twagalako bameka? Ne bapulayinga twali 27 mu basatu be yalondako yali wa 2. Essaawa eno ali mu Harvard University asoma diguli ey'okusatu, profesa. Y'omu ku balina ebifo ebinene mu gavumenti wano, sigenda mwogera. Naye nga mukyala musiraamu mulungi. Yasiruka nga seeka kyonkiwaako obujulizi naloota kiroote ndi Bungereza asoma. Ate yagamba nti kizibu nnyo Bungereza omuntu okudda e Uganda. Ku byasoma alina kukolerawo, alina kukolera gavumenti eyo. Katuwanirize bazina. Oba ntegerekese? Kati goba kolooto ozze mu ssomero n'okigoba naye nga Kulaani eno suula gye bayita Bakara togikola otya? Imuraani eno gyabaseeka. Waliwo omuddu nga bawangidde mu Busiraamu Buganda oyinza soba ti Imuraani nga tomanyi wuli. Maida simanyi An'am simanyi ani ezo. Fezaffe kul huwa Allahu as-samad. Kalaas Allah akuletedde ekirooto okole ki? Oyongereko ogoba kiki? Ekyokusaba okuloota ng'oli ennyama bafu. Era bwogenda astagfirullah wafuwa gwe tofaayo oloota ng'oli ennyama gati Allah Juma Nyanzi yakowa ebijjanjazi ebiranye Namagomeni oba bye nakulirako kati gwe loota bigibidde eni wakyakulanye.
basiramu abali wala nga muli bafumbo. Salamu alaykum. Ngono mulamu wange amma bawo baddanga akutte ebijanjaalo kaveera bwati. Enkulisaayo gy'omukulisaayo ng'akutte ennyama. Eno enkulisaayo ebeeramu, eno ey'ennyama ebaamu. Era ne bw'oba tolina nniya ya mupiira guli mu kutegera omupiira gujjira awo ati musiraamu ono nyina aleese ennyama kilo 2 kuliko ey'okusiika n'okwokya n'okulya, naye ebijanjaalo imaani y'omupiira ejja byakumala kunnyika sigiri 3 ez'amanda simanyi obisiike kati oloosa ennyama Allah gati ogenda kulya ennyama nogati atasaga fulumi nawe tetegera bulungi. Ekirooto ekirala okuloota ng'oli mu nnyonyi obuuka kitegeeza kyekyo kudda mabega. Kitegeeza kudda mabega oba n'oloota nga gwobuuka mu bbanga bwoti oba ng'oli mu nnyonyi oba ogenda kudda ebega steps nyingi ogenda kusiraana. Eyo ntegera y'abannabyabuwangwa si ya ddiini. Ffe yofe omubaka atugambye nti ekirooto ekirungi kiba kivudde eri ani? Oba tegerekese? Kati okubuuka mu nnyonyi kibi oba kirungi? Lwaki twesi naye kikyogere lwaki twebuzaabuza? Tuli ffenna ng'owulanga olootanga ng'obuuka mu nnyonyi bwoti ng'okitidde Juma Nyanzi atasawire. Njagala nnyo okubuuka ne weeba ebuuza n'enkomyo n'enzi ebinnyumira ebyo gwe tobyagala, naye ng'osanga akikoba nga n'entebe tamanyi. Ennyonyi ozikuba giraba ku nnyumba yo waggulu bewuu baayimutebeni. Allah akuleetedde amawulire naawe eddala ligenda kukola litya? Bulinnyeko ku ki? Ne bw'oba ogenda kuwa akadamu oba togituddemu oba ogitudde mulaasimu bayinza okukolaza abannya ku nnyonyi n'ovaayo eyo. Allah ayinza okubagireeta ng'ogenda kuddingana hijja. Kimu ku bintu ekisinga obwebbeeyi mulamu bw'omuntu. Nze nabadde emaka ekyo ekigambo nakikola endowooza 10 buli lunaku nze nga kyensaba. Abantu masalira zibasabira nze nasaba kudda yero nzireyo omuntu ate nsaba nzireyo emirundi mingi eri wanyuma. Kati nga goloota ennyonyi eva mu lugye wamu wange kitegeeza nti ddala ki? Ddala ddene. Saba Allah alituwe. Ate gwe Allah alikuleetedde okola ki? Oliguba. Nedda eyo ntegeera yabali fe tulina entegeera ki? N'ebirooto ebirala bingi. Omuntu okuloota ng'ozaala balina bakivunula, simanyi okuloota ng'odduka balina bakikola batya? Bakivunula. Okuloota simanya ng'oziika tota ng'otema ebikata olwekyo kyekyo era kuziika. Allah ulira okuloota ng'otema ebikata kibi oba kirungi? Kirungi siba kiri tema ebikata kuwa kulima na kuyaza ki mmere. Seeka agambye Abaganda bagamba waba wagenda okufa olwo Allah gw'anaatera okutta akuleetedde amawulire go kyenjenje. Allah taasa obushiriku nga gwandika obulira okufa nga n'okuko tokumanyi bakubuulira okw'omulala okwokumanyi ne banenga byetamanyi kufaako wekuli gwe baleka bakubuulira okwakasiita. Bannange nedda eyo entegera yaki? Ya bushiriku okutema ebikata mulimu muki? Kabamala okwaziina twogere ku birooto ebibi tuli ffenna ate nga bye muyite biki? Ebirungi. Ate eno tuza twogera ebibuuzo lumu tusaale tugenda kuddamu obudde tugenze kitaboga nkibikke nabo. Naye bw'oba oyagala otegeera noonya ekitabo kino bakiyita alfaruqu bayna ru'ya min Allah wa ru'ya min ash-shaytan. Kyawandiikibwa ekitiibwa Sheikh Khalid Kirumira. Kyemmanyi kitundibwa mu matondo g'ebitabo kinoonyeeko kijja kukuyambako. Assalamu alaikum.
mbasaba ebirooto ebirungi manye ebibinga mwabifuula biki? Salamu alaikum. Nga kimupe ekyokulabirako tubadde ku birooto ebirungi nga mwe mwabifuula bibi, kati walimu ebibi nga mwabifuula biki? Ekyokulabirako omuntu okuloota ng'okwata munnabisi kiba seeri kiba kiri basira twogere mazima. Wanaani asobola okukwata mu kutu abe wa mwana we, omwana owuwo n'atulawo kupu n'ogirawo n'okwata muli, era akusanga ng'okikola agamba nti oli ki wanyi kirooto kibi, era bw'okirooto kola otya? Saba Allah kiyitawala. N'ebirala bingi ebirooto nga bibi ate nga twabikola biki? Twabifuula birungi. Kasobola otegeera bw'otyo ti ekirooto ekirungi kiva eri Allah, saba kikole kitya? Ate ekirooto ekibi kibaawa? Saba Allah kiyitawala. Akati ensonga ey'okubiri. Salamu alaikum. Ensonga y'okuloota nga waliwo akuloosa, maama, taata, senga, nolaba nga alina kyakola atya? Kiramulwa kiti ekigambo ekyo? Ekisooka kwe kumanya nti okuloota ensonga yonna Salamu alaikum. Njagala mpulirize bulungi wano. Kyolina okusooka okumanya okwejja mu kino n'okitegeera kwekakasa nti omuntu bw'amala okufa talina ka connection naki? Ekyo kasa kyabalemu okutegeera. Mutudde ku busamize mu maka gammwe ne mu ndowooza zammwe. Era omuntu n'akola munne kuwa maama yandoosezza nga azise tugende ddi mu kyalo, n'olinamuga nti ate nno yali mukazi muki mukambwe oyo kakulabikidde buzibu, ng'abantu bakwata busawo bwabwe bakabutambala mu lubugo andize gye bansiika. Osanga bakola batya? Bakutte nzi eri wali ekijja kyane zibanzika namayimba kakananga omuntu akutte enkumbi alima. Lwaki? Maama yakoze atya? Salamu alaikum. Omuntu bw'amala okufa talina connection yadde okuwuliziganya n'omuntu omuki tewali. Omwoyo okuva wa Allah era gyekola butya? Gyegudda. Omubiri gw'omuntu ne guziikibwa muki? Kati ani aloosa? Oyo ani akulabikiranga maama wo? Muzimu. Bagwita batya? Si maama wo oyo, eryo ki? Eryo jjinni. Si bbaawo oyo golaba mu kirooto, eryo ki? Era toligondera. Amawulire ge likwagaza maki? Mabi, ligenda kukubuza. Omubaka tugamba sallallahu alaihi wasallam ti buli muntu ateerwako kayino era jjinni. Buli muntu yenna agirina, igwe nange tugirina. Kati kaliino eyo ewangala okusinga abaki? Abantu. Ewangala emyaka mingi, erwawo okufa. Yensonga lwaki omuntu asobola okwogerwako omuzimu gwa jjajjaawe gwa myaka 3 gwataalabako. Naga jjajja saabe nti yanninyeeko. Si jjajjaawo, gambe ejjinni likola litya? Lisumbuwa. Era omuzimu ogwo gukolagana ne kaliinu yo ggwe. Ne yeefuula ekifaananyi kya maama wo era ne gwogezera ne kaliinu yo eno. Nolaba nga maama we yakola atya? Oluusi gijja nga gitulagira birungi. Omuli otulagirira omuntu gyeyakola ki? Gye yafiira. Mwali mukiwuliddeko ekyo? Nafa era ndi emabega w'omuki? Oba nolaba omuntu kati oyinza okuba omuntu omunoonyeza abuze naye ng'omulaba mu kirooto. Omanya ogwo muzimu gwe, omuntu oyo yakola atya? Yafa.
era so okubulaba nga tayogera naawe naye nga alina gyakusongera oba ogoberere ogamba ekifaananyi ekyo mukirabe bulungi ogamba nga tigundi yazze eyo si ntegera yaffe gamba obuzimu gwa gundi gukola butya gwazze gundi ali muggulu ye aba yagenda muggulu Allah yamutwala kati kisobola okugenderako lwaki ekirooto bwe kijja nga kirungi nga maama yakikulagira tukikola wala tukikola ku lwani tukikola lwaki shaitaani yajja eri Abi Hurayra bwe yasoma ku shaitaani n'obibwayo yeebuuza ekibuzo ti y'omuntu awona ata shaitaani neemuteeka ngadde ewuwe neemugamba wagamba yagala tubona bw'oba ogenda okweba kasoma ayatul kursi togenda kutulabako tulifedda era yemu ku ddwa z'okwebaka tosobola kutawazibwa amajini ng'osomye eki Abu Hurayra bwe yadda n'anyumiza omubaka Muhammadin n'amuga sadaqaka wa huwa kadhub oyo ayogedde mazima oyo naye ye muki awalaga nti riwaya hadithi endala yegamba sadaqaka alkhabitha omukyama ayogedde amaki ate kursiyo tugisoma tulifenna lwaki nabbi yakola ki yakoonamu tikugisome akyogedde mukyama naye kyayogedde ekyo kiki kigeza omuzimu olwo bwe kujja lugamba nti munime kuba gutugambye ekituufu kuba tetukirizibwa kuleka bafu waffe mbiki mu bisaalu mbisiko balina okuyonjebwa n'okulimibwa wabula ye atugamba tulina omukola ki omwegendereza kubanga bwatyo bwatandika nazika n'ogenda omulima ojja nakwaga nti amazzi gampitamu abategeeza kyafu genda ozimbeko ajaga nti bwomala okuzimba kabuli shiriki okuzimba ku malaalo gatukiza ebyo teekako seminti biki shiriki kikalo ekyokusinza amalaalo era okumanya shiriki gwe tunulira senga ofuna omukisa abaire bano nga maama we yafa ne taatawo nga bakulumanga bebanuma saba Allah asaasira abafu baffe bebakuwa omukisa okuzimba maama wo ng'olina ku sente oyinza muzimba otya ati akumogedde nti tetugamba okusinza bafu era oyo oyota tairosi leziki kati bali bobateekako n'ebiki era ne boogera ateekako n'ebimuli naga nti gy'oli yonna manya nti enkumi esinga ayogera naki naye nga sengaga nti nange enkumi esinga abeera wawo n'ogenda weyongeza ku ddaalo neligamba nti wangi osulawo emisinde gyodduka n'engoye ozirizo zeyakulamu nga tuzidde nagamba notuyinza gaddaku oba nekawuwuna awo toddayo kumala bawuzaayo mulambo bannanga abantu abo obudde buweddeyo twagala kusaala n'okubata ebigambo ebyo kasamu n'abinyweza mitima gyaffe tawhidi ajja kukola atya omuzimu guli ogwa maamawo gwe gukolagana n'ogugwo nekufaananya ekifaananyi kyani naye taba maamawo era si yagamba bwe kiba ekirungi tukikola naye tukira ku lwani wa Allah bwe kiba ekibi tukikola ki ekyokubiri n'okwegendereza omuzimu ogwo n'okusaba Allah gulembe kudda olw'ensonga nti gujja kudda n'ekirungi okusemyeyo ekiki olajaga ng'ogenda oziba ku malaalo bw'omala ogazimbako omanya nti onaawedde ayidde awoga nti ate n'empewo enfuuwa zimbire ennyumba wa emmanju eyo siire essabo nga togenza kuteekayo kasubi aga nti ate gwe gwe twasiima nga togenza okufuuka mugongozi otandika teekawo kapande jajja nankabirwa awonya buli kizibu naye nga yeyi nkizibu badogamba kimazi alikumusalamu
balinga abamusuuliridde simanyi obanga awuza timu simanyi ate simanyi dedde yangambye bwati simanyi musuuliridde simanyi sheya awutira mu bakitya nga atiisatiisa gwe ng'atiisatiisa bba ati nga kyogere ku musajja ng'atiisatiisa omukazi kati omukazi oyo yennyini simanyi gwe baalangira kati eriyo abantu simanyi abakulu abo ng'agamba kati oba nkulamidde oba wasanga muwala wange oyo ebibwe bityo ekyo kibeera ng'omuzimu gwe gwalama oba yalabika nga yamumulekera oba ng'akyaliwo baba yamumuwa ate boona obuzibu ki ekyo tebakisaagiramu aba yamumuwa wabula ekizibu kwe kuba nti omuzimu gwe gwakola gutya ekyokulabirako eguga mwana gwe fumbirwa Musa ng'okiroose gati maama andagidde sina kyakukola oba musamize tegerekese nabire ebyokutiisatiisa byogambyeko nti omukyala agamba ti sanyaze ndiko abandabikira mututiisatiisa byebyo nze nga sikonwako maama wange era ebakubayo oluyawo n'ofuuwamu obuzota ng'otiisatiisa era nga bwe mbabalo kwogera olwokubiri ng'omuzimu gudduka mpi wanga oba otiisatiisa siriwo yenze yennyini badde nnimba salaamu alaikum yakumalirize banyinazi ekigambo kino ekyokuloota tuli fenna nga olaba maamawo bataatawo taba ye guba muki guba muzimu era saba Allah kikole kitya kigende kyekiri birooto biki birungi yadde oloota maamawo lwaki ekikulabikira jinni ligenda kukola ki ligenda kukubuza tukuziinu mina shaitan awo nno wenyanukira n'ekibuuzo ekigamba nti waliyo omuntu azaala omwana obengo wangi teri mukazi ku nsi ya Allah eno okuva lwe yatandika paka lweriggwawo agenda kuzaala ngo agenda okuzaala omusota taliwo ng'azaala omwala mu mayanja bamuzaala buzaazi ate yamutonda yali yalazeewo salaamu alaikum kiva ku ki mumpulirize bannange mwazze kusoma eno erimu gye kuteekeddwa okutegeera kati onootegeera omuzimu ogenda kunyweza tawhidi tuli fenna ate omuzimu tekulabikira akolagana ne katonda we era kujja kulabikira bali abatamiivu baganda bo eyo bakubuulira maama yagambye bwati naye nga tyetasaala ate akasaala maama bwalabikira atalabikira ne bwaba alabikidde gwe wennyini amawulire gali bwe gaba malungi gatwale naye gakola kulwani wabula omuzimu saba Allah akolate kubanga bwe gukomawo gugenda kulumba buki omanyi buli muntu shaitaani emulumbira ku ddala lya imaani lye bwerumba ono bwetalo ate nze kyenjenje si bwe nnumba bano ebalumba nnyo bana bwali nnyo fe egonzagonzamu kuba tuli bakumenya njenje ki ekisembayo kyenjagala ekyo omuntu asobola okuzaala engo oba omusota okuddamu nti nedda yenzikiriza yaffe entuufu tekikola kitya tekisoboka Allah tabaraka wataala okutonda kwe bwatu bwe yatonda teri mbwa ezaala mbuzi embwa ezaala ki embwa ezaala mbwa embuzi ki nabaana y'omukyala igwe temusobola kukulira mu ggi lya munyeera tekisoboka mama gumiikiriza omale kisoma kimanyi olina bingi naye ngenda kukusomesa salaamu alaikum nabaana y'omukyala tekulira mu ki tusooke tudde mu reality timba ezaala etya ebiika magi nebako gyegakweka bwe gakola ne gakola gatya Allah n'ayalula n'aleeta mu timba ki kati gwe okuzaala timba oba obiyisa ggi oba okoze nsaba mwebeereremu gwe okuzaala timba oba obiyisa ggi n'olibikka
wangi omusota guzaala butya kati okuzaala omusota essalambwa ettemankima oba obiyise jji engezaala akaana ak'obugere obumeka kaliko n'obwala n'ebinnyo n'obwoya nakulabanabanabana omukyala n'amala akuliramu ejjirya n'agendamu ejji lyamunyeera mu nabaana ye ku bibiri kuliko ekifa imma gwe okufa temuzannya nerimala ligenda mu nabaana b'ejji lya gweweogweddi oba lyokola ki oba lyokufa kati gwatasobola kuzaala munyeera ozaala otya omusota nozaala gonya nozaala omwana ekyo kijja kitya omuntu oba nti azadde ngo omwana bw'omala omusuula ku ttaka bwe tuli fenna awo wennyini nga wakamusuula ku ttaka ateerwako kaliino bwemugenderako awo buli bwati omuzimu awo wennyini era kyekikaabya omwana olw'amawulire ag'entiisa n'ekyo ekintu ekyo eyo sisitemu ya Allah teri agenda gyona tuli fenna omwana n'akaaba olw'okuteerwako ki kaliino eno kati wano wali sayansi wakati kaliino eno okuleetebwa oba okumuteerwako weefuukira kyeyagala kuba Allah yawa amajinni agasobola okufuuka kyegakola ki kyegaagala gye tuli tegasobola kutulagira mu sheepu yaabwe yennyini kakati nolaba nga musota ne gugira gubula nolaba nga kaliga nolaba nga mazzi ne gadduka nogaba oyo mayanja wano nga wakazaala wewafuukira omusota kaliinu yoyo tuli fenna yo nebanga eri mumusota era omusota ogwo oba ttimba oyo atera najja n'alabaku mukwano gwe si maama we ono omwana owo gwe bazadde nettimba bazadde naki kaliino bagimuteekako ngaefuuka ttimba ngaeweta tuli fenna era nayeyibana nti nze muganda wange ttimba wajjanga omuwa amagi nga n'okusaba osabira mubitegedde teri mukyala azaala ttimba teri muzaala eyo emitegera yadde yenzikiriza etuufu bitegerekese tujja byogerezaako awo ajane wadde okye oyo birina ebibuuza mu bibiri naye bisamukkirize obudde bugenza ate muddaka kufubafuta tugenda biddamu enkya naye ngenda kuttayo ekibuuzo eki ekimusoma gwa seka gwennyini gwaliko seka nabuuzizza omusajja wange yaloose nga ndi mukikolwa nga ali mukikolwa nange makulu ki abekirimu ekyo era nyambe noleeta ekyo kimu wakiwaavu kinadenjala okwogera bisatu salamu aleikum wabula katukiyimpaye muwulirize waliwo enjawulo wakati w'okwerooterera n'okuloota ng'oli mu kikolwa enjawulo ekola ki okwerooterera kikola kya butonde era kya bubumbwa wabula ky'abantu bakulu abakuze ogenda okukeera ku makya nga wavuddemu embeera ey'ekintu ki gyota al ihtiraamu era ogenda n'onaaba janaaba tuli fenna ekyo kyanjawulo n'omuntu alaba mu kirooto kye ng'olina omwami oba ng'olina ensolo oba ng'olina kiyinza okugira mwana kiyinza okugira ayinza okuba bbaawe yakola ki eyafa oba ate yeyo ennyini bbaawo n'aloota ng'oli naye mu kikolwa ate nga gw'oli eri naddala abakyala ng'oli mu nsonga kigambo kijja nnyo gy'oli n'abasajja kijja nnyo ate oli mu nsonga nalose nga neggeemu ennyuma okukamala abamu n'okutuuka gye balaga ne bakola batya simanya ategeregese anaategedde ng'onoonya bantu oli aloota ng'alina omwami n'atuukira ddala gy'alaga bulungi nnyo nakunokowa yakooye bulungi yateredde yakooye jinni ki alamu kakati ekikolwa ekyo kitegeeza ki omuntu oyo aba aliko ejjinni nga lyamuwasa ekika ky'ejjinni ekyo wakyo baita hawadisi ono n'ekirala kirabidde erinnya
egatera okuwasa abakyala n'abakyala ne gawasa abasajja. Oluusi kiba ddogo nga bakuteekako eddogo likuwase, ejjinni likuwase, likubuze ki? Likubuze emirembe. Era ebiseera ebisinga obungi bino wammanga senga ebiratu biddiringana mu bulamu bwaffe bitera nnyo bino okubaawo. Imma okusiraana kw'omwami wo tuli ffenna, oba appetite okubula gy'oli. Bw'oba kookiroota appetite y'omwami ekola etya? Egenda. N'oba ng'oli awo olinga mufaliso, oli bwagwekoonako bw'avaako bwagulekanga bweguli. Nati ekyetaaga oba okimala n'ejjinni tuli ffenna, oba okikuteekako. Abakyala, waliwo abakyala nga akwogereza takola atya? Tadda. Oli bwakwogereza munnange otadda. Bw'agezaako biteekamu n'alemerako ng'afa. Abo gye bali bingi ebituuka, naye ago majjinni, eryo jjinni liba lyakuwasa. Litera kukwatira mu mbeera kiseera tumalirize, litera kukwatira mu nsonga ssatu. Esooka ye muntu okweyambula n'abeera obweri. Ne bw'oba mu njuuyo neweeyambula n'obitiggukira mu njuuyo bute. Sunna omukyalo okubaako n'olugoye lukola lutya? Lwasuddeko nebikaba akaleesi waakiri. Naddala ng'abise ebitundu ebikola ki? Ebyesittaze ennyo okuva mu mabeere muno paka wansi waaki? Paka wansi w'amaviivi ng'olimu. Era ne bweba ttawuloyo keba ey'omwami webeere ng'ekola etya? Ng'ekola ekyo kyefaana bwe kityo. Bategerekese oleme kuba n'akantu nga waliwo ebitundu omukyala ebitundu ebyo byonna byesittaza, naye ate okuva wano mu mabeere paka wano mu maviivi wano ebiri wano byonna bikola bitya? Byonna byesittaza okukamala. Tegerekese. Ekyokubiri bikwata ddi nga bakuloze buki? Balisindise. Ekyokusatu lisobola okwegombera mu kkubo. Byesittaza, kyentegeeza okwesittaza kwe kuba nti bye bisinga okukuba. Ntegerekese nabadde atiddemu bye bisinga okukuba ku mukyala. Era ffe bye bitukolera. Tondaga mugongo gosakyenkwagaza atandise kyategeeza nti oyinza oba noga nti nedda abantu ge tubikukweke. Omwami w'omulago omulimu tuli ffenna mulage waaka nti akola nti waali. Kyentegeeza nti ebitundu ebyo bw'obango ne bw'oba ofuluma bweru tuli ffenna muli mu nnyumba yo. Waba n'omwami wo mu mbeera y'okuba n'omwami wo yonna okkirizibwa okuba nga bw'okola otya? N'ekyokulabirako ekyokubiri werikwatira kwe kubeera nti weebase bwereere ate n'otakola ki? Obanga weebase bwereere engoye zijja emu weebikke. Oba tegerekese waliwo omuntu wanasula mu lugoye, kale jjamu engoye mu kaseera koku. Waliwo engoye eziri ize ezaffe ez'abakyala nice dress, aye nga naye tasobola dusulamu. Lujjeemu ng'oyingira ki? Weebikke. Oba tegerekese. Naye singako obulungi kukola ki? Kuba kuno olugoye mwokola ki? Mwosula nokusulirawo. Nebibamu obutulitu. Sekurita. Kulibamu obutulituli. Ojja bisomesa. Salamu alaikum. Awalala walisinga wali mutegeddewo, ala walisinga okukwatira muliiza bulungi. Abafumbo abali wano, abafumbo tuli ffenna mumpulirize. Kirungi ensonga empiira ogwo oguzannya nga tukoze tutya? Nga tusomye edduwa n'okwebikkako. Oba ntegerekese senga kiba kikoze eki? Senga kiba kisobose okujjako mpozi nga tumina experience nekisobokera ddala ku ngoye eziri light okwebikkako. Ku nzanya y'omupiira yonna tuli ffenna abafumbo mintegedde bulungi kisobokera ddala okwebikkako. Kati n'awasinga ddala okuba awazibu omupiira guwedde
buli muntu muki mukoowu ono nagweyo nagira oli nagwerinaga awo nga likweyanza so obanga omaliriza omupiira nga guwedde kirungi ogende onaabe tuli fenna oyambala oluki olugoye lwo okola otya kale tosobodde nga manyi bakooya bano bakooya naye wakiri webaka okola otya webikkeko tuli fenna kati awo bwennyini oba otawanyizibwa ekizibu ekyo tuli fenna bino wammanga sooka longoosa enkolagana ne Katonda ekyokubiri oyitiriza okumusaba akugyeko ekiki ekizibu ekyo n'okugjawo kyonna kikikola kitya kikireeta. Ekyokusatu weeyigirize nnyo okubeera munnanzikaali tuli fenna tambulira muki gyennyimba mu mitwe egyo gyebigi tambulira mu azikaali subhanallah mu kaseera kobeere ng'oteebezaani Allah tabaraka wataala n'okwekwata kwa azikaali swabaha walmasa ne inda nawm naddala zikiri ey'okugatta engalo ng'ogenda okwebaka n'osomeramu qul huwallahu ne falaki neki linnaasi ne weesiiga ng'otandika noki n'ofuuwamu n'osomeramu n'okola ki ne weesiimuula wonna wosobola okutuusa engalo ng'otandika omutwe ne mu maaso eryo ddagala erikujjanjaba ebintu ebyo n'ekisembayo okweyigiriza okuwuliriza n'okusoma ki Qur'an. Weeyigirize nnyo okuwuliriza n'okusoma ki n'okugisiibyako mu nju yeebeeremu kubanga awali Qur'an amagye tegakola gatya tegasemberawo kisoboka naddala byonna okubikola nekiremerawo. Allah musaba akuyise mu kigezo ekyo tuli fenna babanja ababikola seeka naye byagaana nze baalagira byakola bitya kukakkana ng'ageze wa bugingo sanga ali eyo agwa ddalu ewaani ew'omulalu bugingo era obongeza muddalu ya shaitaani yennyini awo amajini bwe gasibuka mwaba bafaana bwe batya bwekibanga okoze bye tugamba kiganye sigala nga weesigaani Allah agato man yatawakkala ala Allah fahuwa hasbuhu yenna mwesigamira ku nsonga yonna ne bwe bannene etya fahuwa buli lw'omusaba n'olaba nga akakwanukudde manya ayina ekinene kyakola atya ayinza okuba nga ayagala owangaale bw'otyo akusonyiwa byonna bye wamusobya oyingire ki kiki ekikulu ekyo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin.